As long as we are still existing, we are not there to give up. We are not ready to give up. Kitalo nnyo omujasi wa UPDF afudde omulala ebigambo byentandise nabyo yoyo omusajja mukulu ebiseera ebyo yagendako viral na trendinga olw'ebigambo ebyo nkusaba no sokolakinge njagala owulize bulungi nnyo nnyini ddala RIP soja wa UPDF ebigambo yabyogera yagamba nti bo tebali ready kubanga bawaayo obuyinza era ebyo bye bamuviirako ddala kati omwogezi w'amagye ate oba oliawo Chris Magezi ageze maaso n'ateekayo ku kiwandiiko ng'agamba nti UPDF family ekeredde mu maziga na bitalo byennyini era ne bakonfaminga ekibwatukira ky'okufa kya Armored Division Commander ow'e Masaka ayitibwa Major General Deus Sande omusajja abadde teyeerya ntama mu bigambo bye ng'agamba nti olunaku ate nga bukya mu bitundu by'empigi ku ssaawa nga 9 musajja mukulu nga ayingira ekibuga okujja okwatendinga funeral ya omujaasi omulala Francis Tukahira oli eyafa ye musajja mukulu nga ayingira awo bambi ate naye bwafunye breathing complications bwe bakiise oba okufunamu akattu mu byokussa bwatunasa okuba nga ye ayise awo bwatunakirira ate ezira kumwa kitalo nnyo nnyini ddala olwa bino ebigambo bye bisigala ku record nga we yabyogera. Eno kabada abagamba nti timukyogera kino ndi buli mukyogera. We are not ready to give out to people, to I mean ideologically bankrupt people ntino tugenda kuba obuyinza okuwayo abannayuganda ate kwonoona kiri kyetukoze netumala agakisuula. We are not ready. Asekeredde n'abalowooza nti bali mu nteekateeka kuwaayo buyinza. Kubategekera, we are planning a handover for you. Do you think we are planning a handover? No, we are not planning a handover. We are planning, actually we are consolidating. Sanda asabye bannamawulire n'abavubuka mu ggwanga okutwaliza awamu okukimanya nti okutuuka wano Uganda evudde wala. Uganda eno nga bwe yali zibwetu bweri olwaleero. It is up to you to decide to make Uganda become kiri kumwe okusalawo. Alabudde ne ku mbeera yonna esobola okutuusa Uganda mu mivuyo ng'egiri e Somalia. Nemukola Uganda ebeerenga Somalia jemba buli kifu. Olwaleero Somalia eri mu strugglinga. Erinnya yalisangulawo. RIP soja. Kakati mu mawulire amalala Habibu Bwembo mumujjukira Ssabakunzi w'ekibiina National Unity Platform baali naye bamuwamba wabula ono lwavuddeyo bwe yakoma bw'atandikidde agambye nti tebinnaggwa mu mboozi ye gy'anyumizza agambye nti waliwo kyebafumba kyebafumba byonna biri muno tugiwemu obudde nayo nkulu nnyo nnyini ddala. Njagala bategeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi mwali mu ggwanga. His Excellency Robert Kyagulanyi mulamu. His Excellency Robert Kyagulanyi struggle ey'okuleeta Uganda empya akyagirowolereza ku makya kawungeezi n'ekiro okulaba egirowoleza kuwali tambulaba lubanga luli yalowoozanga atambula naffe owulira kyalowooza bagamba ng'ayisa abamawulire enswa bw'ekyusa eriiso naawe okyusa envubo nawe okyusa ki envubo so kati oluvannyuma lw'okubeera ng'amaka geewo galaba emmamba zeetoolodde tanka zeetoolodde nga waliwo n'omu ku bajaasi mutabani w'omukulu asindika butwiti tujja kukwata tujja kunyiga wano tukunyige wali then bw'obanga gwe mubanda ate ng'oli mubanda wa kabaka ate owakabi ng'osigalawo ng'olinda kitimba nga fala nga bakuyisawo buyisa. So the planning for winning this struggle is on. Nekyo kyenjagala enseekakase era emanye bulungi. His Excellency Robert Kyagulanyi atuyambye nnyo
okuwangula stage esookerwako mu lutalo olw'okwenunula ye stage ya buli munnansi okubeera ng'alowoolereza ensi ye, alowooza ku nsi agirondoola bitambula. Olwaleero kabeera omwana omuto akugamba sajja ba Museveni babba akalulu, abasirikale bamala ne bakuba abantu emiggo ne batta n'abantu abamu. Ekyo kyokka okukituukako nga buli munnansi alondoola ebitambula mu ggwanga lye si lutalo lutono. Ekyo njagala kwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi. He has achieved it. Atuyambye kituukako. So, eno njovu gye mwazannye nayo. Kyova olaba mu kaseera kano owulira omukuba officials ba government nga agambye nti His Excellency Robert Kyagulanyi tetumunoonye era tetumuliraako musango. Mulala n'agamba nti tudeploy nze ewakaawe era tetujja kuvaawo. Mulala n'agamba nti deployment teyeetaagisa ate ogenda okugira bwoti nga ne weema z'amagye bazitaddeyo every time every now and then bongera kujjuza ku deployinga. Obwonna bubonero obukulaga nti enjovu webazi babbye enjovu tebalina bwe bagenda kukukuta nayo. Buli woyita bakulaba nti omubbi w'enjovu wuuyo. Era enduulu tugenda gikuba mpaka enjovu nga mumaze ogikola ki gitanga yeetaaya. Tetugenda kusirika paka obubbi obwo nga tukomeza. Subscribinga hamuna ankyukakyuka video ezifaananako bwe ziti ojja kuba g'omu ku basooka okuba nga bazimanyako. Online bakoze kinene nnyo okufuelinga struggle eno. N'akwata kamera n'alaga ekizibu nti mukyali eyo nno mugamba nti nno bakutte gundi ne waliwo n'ono gwe basse, waliwo n'ono gwe bagongobazza. Mubakyali eyo mugamba nti nno ebyobufuzi bye bikwasa abantu n'ate bano bali mu bagobaganya ku mataka. Oyo aba alina akyakoze era abakoze contribution ye. Weriwo n'oyo nga talina mu ggwanga naye nga ye asobola okuweereza ali ku ground n'amugamba nti bw'aba kamera n'amuwa data. Bw'abeera foot soldier n'amuwa ka transport akamutuusa walaga oba wagenda okuyiyiza ekiddako. Then ne wabeerawo n'oyo physically engaging Bwimbo Habibu. Mobilizer physically. I wake up, leave the home, ngenda mu field either for sensitization or doing recruitment n'ebirala bingi. Then buli omu anaabeera nga alina kyakola kitegeeza nti tujja kubeera nga tukola assessment. Buli omu yeekola ku assessment ntuusewa. At the end of the day tugenda kufuna point kwe twegattira nga tugaa nti ekimala. Era bwe tuneegatta ffenna ekimala kijja kuba kimala nga bwe tulabyeko mu mawanga agamu. Oba situsse bonna ne bawogeza eddoboozi limu nti ekimala baba tebeekunze ku olwo. Buli omu aba abadde ng'ajja ng'afollowinga mu ngeri ye, afollowingira ku kamera, afollowingira ku kamera, afollowingira ku... Mulina kyemuteekateeka. Bannayuganda lindirira. Let me tell you one thing. Lindirira. I want to assure you. Luno olutalo. Let me tell you one thing. Luno olutalo. Luli wakati w'okukkiriza okufa oba okwenunula. I've mentioned the number of people. Just imagine abantu abafa abattibwa mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi. Mbadde manyi tikati okulonda kwawedde.
business demonstrambenga wazibadde business abantu batambuza obulamu bwa business wawulidde excuse me yes wawulidde Minister wa Museveni Misa Kabanda yagamba akalulu kawedde kati mwabadde bakolera ano kulya tekukyali muvewo ba tubakwate tubatwale luzira mwabadde no you know if you got senses ng'osaba akalulu ti abantu bano okuba obulungi balina okulembekirako wano siwe guli because tolina gye wabajje mu awakolerwa mu mateeka n'obaleeta wano w'oyita awamenya amateeka wazira babadde mu mbeera ey'okusoberwa tebalina webakolera noga nti bannange twagala nnyo nammwe mutwagala nnyo mujje mulembekere wano kati boga nti akalulu kawedde tugenda kutandika bayigganya ekyo ky'emirembe gy'oyogera is that the peace oba kwekukola kwotusindikako nti kati kawedde mugende mukole ate era akalulu kagugwa mukulu buwembu yes tuba tulina okudda ku mirimu tukole yabafungudde kati teri atamanyi ti nno akalulu kabbiddwa kubanga babbye up to the level of a kansala obbira kansala so eyo system exposed kakati abantu bamala okutegeera nti tulina ekizibu stage eddako ya kizibu kino tukyejjeeko tutya stage tugirimu era buli dakiika waliwo okubagana empawo of course waliwo abagamba through dialogue we can yabakulembeddwamu Mao nalabye begattiddwako kati Yusufu Ensibambi ne Latif Ssebaggala ne tiimu yaabwe they can dialogue with the problem and they say Mr. Problem sir why don't you leave us so eyo stage nayo nkulu nnyo kakati waliwo ffe abagamba nti ekizibu kino okukijjawo tulina kinyigiriza tukisindikirize if in any case nga kizemu okutegeera nti nange obulamu mbwagala nange eggwanga ndyagala kati then solugamba nti let us set the conditions tutuule ekizibu democracy mwamulinnyako institution teziri functional zemateeka mwamutaganjula takyaweerezanga ku lw'abannansi aweereza interest za muntu omu bino byonna tuddemu tubitereeza then fuluma mu mirembe kakati njagala okutwala omukisa guno okwongera okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi the people's president nti olwaleero ku mulimu gwe gwakoze teri munnayuganda omuto omukulu omulwadde n'omulamu atakimanyi nti nno ddala Museveni nakyemalira ddala Museveni tawangula kalulu wazira akozesa mudimu gwa mundu tuseera byonna ffe tubadde tumweyitira junta ye mukulembeze akozeseza omudimu gwe mundu okuweyingiza mu bukulembeze ize junta Museveni ize junta yakozeseza omudimu gwe mundu nafunya okusalawo kw'abannansi ye n'agezaako okwerangirira ng'ayitira mu byabakama nti ye president w'eggwanga era nti awangudde n'ebitundu 72 ku buli 100 naye ensi ebuuza ebitundu 72 byo biri luddawa eriwo omuntu yenna asobola okuwangula n'ebitundu 72 abantu 72 abo ku buli 10 n'otabalaba nga anyway nga bajaganya so His Excellency Robert Kyagulanyi eyo page yagibikudde bulungi n'alabisa Muzeeyi Museveni ensi yonna kati emutegedde kyovula n'abakulembeze tebanavaayo kumuyozaayoza